Busoga teyali yamaanyi Busoga tebamuteekako nnyo kibuli naye bwe yazze mu Buganda okuyingira Mityana kyabadde waliwo actually wayakyali Busoga waliwo Kabangali yali yagala okumuyingira then eno tumulabyeko awamu ayise mu mayuni awamu bamuganya okuyingira ebibuga ebimu nti olina abantu bangi simanyi poliisi kino ekikola muteeka ki oba bwekyo kino okuba poliisi kyekola ekikolayo nga bwe beeyagadde omanyi poliisi engeri gyeri mu bantu poliisi eyo nzibu nnyo okugiditamininga poliisi esobola n'okukola preventive moves yo nekiyita ekyo newankubadde the back of the mind wayinza okubayo ekirala nga kiri political naye basobola okiyita kyonna obadde ojja obiraba ku Besigye obadde ojja obiraba ku bantu abalala bangi naye njawo otegere nti nakiri kituufu abantu bangi nnyo bali mu gavumenti ya Museveni naye nga baamwetamu adda kati nga bamulwanyisa tekinikale waliwo obubbi bwo obadde obulaba ne omwami CDF bwabadde abulwanyisa ng'abantu batandise osuula bbomu ezitaliiyo so security bagazizeemu budget ti security buli weteekawo havoc eyo kigikolera ku saidi eri nti bannange bajja kugamba nti ki naye bo ne batamanya nti oluusi ekyo ate kyongera okulowoozesa nti nno Bobi Wine w'amaanyi ontegedde era njagala nkubuulire nzira omu ku bantu abalowooza nti poliisi yakola nnyo Bobi Wine ne ku mulundi guli waliwo bamulumbanga ng'olaba tebeetaaga mulumba nga tekyetaagisa ng'olaba tekyetaagisa nina omanyi kalulu kali katusanga mu covid nali mu office kolo nasula mu office nga entambula zaagira naye alina district gye yalimu ne mulaba nga bamuganya okudda emabega ate bamutaganya okugenda mu maazi bamukwata kwa kusaa mukaaga emisana ne buziba ne bukya ng'ali awo yes kakati ebyo ebintu ebimu obiraba ebikolebwa biri political naye buli omu aba ne interests ze mu kyo DPC w'ekitundu ekyayinza okuba nga budget bwe yagisaba teyali approved nakakati kambalage nti nno nali ngyetaaga n'afuumula tiyagasi ng'alinga ettabbu asooka akuba essimu abagabe bannaye nabagamba njagala tiyagasi amala abasajja bali wano bakola effujjo liringa ettabbu naye jjukira buli okuba tiyagasi wano effujjo litandikirawo buli omu adduka emisinde mu ngeri ya nagalaale asobola n'okulinnya omugere gw'ategenda kulinnya bakeke ekigezaako okugamba so ebintu ebyo ffe tusaba poliisi ekola omulimu gwayo mu butuufu kubanga ekyo kyekikulu naye era olina okukkiriza nti ne be bakwata bennyini nabo bafujjo balina kye bayita omanyi tulina kye tuyita reverse psychology Chameleone yamunjigiriza oyo reverse psychology Chameleone asobola okusaasira n'anyiga kuwono ku liiso yakubanga golooza yakubye nedde naawe mumuleko omusajja mumuleke mumwesonyiwe nammwe ngeno bwalagira bakunyige veko okyegedde so that's just reverse psychology kakati abantu bangi bamukozesa Bobi Wine bw'aba ayogera alowoozesa abantu nti ali hambo ne Bobi Wine gwe mumanyi tabanko hambo wano mu speech tuli jento tetwagala temukola fujjo biki ne kumachanga tebanasimbula naye gwe tomanyi byabagamba nga tewali ku kamera tomanyi byabagamba nga tebantu basimbula kuwotero babasuze abagamba ebigambo ebya kamera kadamana abawa order entuufu ontegedde kubanga Bobi Wine atambula mu bifita faananyi ebi waliwo Kyagulanyi Bobi Wine sentamu atera nnyo okwogera mu kamera kati Bobi Wine tayogerera mu kamera Bobi Wine oli akyaliyo omuyambi ate kati mukambwe na nnyo omanyi omusota omukubeko kati ate mukambwe nnyo bino bakuba bampuuga bagundi basegona kati ye Bobi Wine oli ye Bobi Wine kati ye Bobi Wine oli kati Kyagulanyi nadda mu hambo we era kyobolaba gwe kyobolaba nti ffe Bobi Wine tumwogerako with authority lwaki tumumanyi bulungi zere Chameleone yennyini omanyi Bobi Wine kyasobola okukola bulungi nnyo kyali capable okukola yes kabe Chameleone kabe Bebe Cool bonna manyi kye basobola okukola
nga tebali mu maaso ga kamera ate manyi kye basobola okukola nga bali mu maaso ga kamera. Omuntu asinga okubeera hambo mu kamera asinga okwogera ebigambo ebirungi mu kamera gwe kamera ze zonna kubera yatandika okuyimba bamwita Jose Chameleone. Ayogera bulungi n'okusabaasaba ne mu kamera ontegedde ayogera ebigambo nga byebyo byennyini naye musanga tewali kamera jjojje ng'oyagala omuteekako embeera nga tewali kamera ojja kutegeera Chameleone omutuufu nalikaawo kati bano abagundi kye bakola abasajja bebayita bampuuga basegona bo badiringana Kyagulanyi otegedde kakati bo ne batamanya nti waliwo Bobi Wine kati Bobi Wine yabakuba nga Kyagulanyi abaweeweeta ati otegedde kati bo ne balowooza nti badiri abawa briefing zezi waliwo eya kamera waliwo netali ya kamera kati etali ya kamera yeya ddala eya kamera ya society etali ya kamera yeya ddala era bo kati bamanyi muzee wantu tutambudde tutya muzee wantu tugenda kukola tutya Bobi tugenda kukola tutya wano era bo bakimanyi bo bamanyi bulungi bwana Kalungi. President Museveni ndabyeko kulaleze nga nazo zina crowd nga zina abantu era nalabye nga n'aba ena ne bakyewaniramu nti tukola ki tulina abantu nalabye mwami Dombo ng'agamba banaye temukika nsingo tulina abantu ne Bobi Wine naye bw'avaayo naye akulaga nti alina ki abantu poliisi oba ebitongole ebikuumaddembe byonna tebyeteekerateekera kukwasaganya bantu ba Kyagulanyi byeteekerateekera kukwasaganya ba pulezidenti. Abantu ba Museveni abasinga obungi balina emirembe lwansonga oba engeri otaba bakitundu ekyo nga balesibaleta si kyokka ekyo ate kankubulire n'okusomba abantu abo tewali atasomba ekyo nakyo kyabanyo mukitegeere kubanga ffe politikale omanyi science talimba bw'olaba crowds both eza Museveni n'eza Kyagulanyi bw'ozitunulira bw'oti yonna gy'agenza agenda ne crowds ezo bwe zifaanana n'obululu bwe babubala buba bumeka kikulaga nti bangi nnyo tebalonda kitegeeza ki nti bangi nnyo mubalaba mu bifaananyi naye nga omulimu gwabalese kubeera mu bifaananyi ontegedde bulungi nnyo kakati sayidi zombi kubanga ne bw'ogatta crowds zonna n'obulu bwonna ng'obugase olaba nga namba tezimakinga ekyo njagala tukikkiriziganyeko ekyo nzikiriza kakati ekyo ekyokusomba abantu kitegeere nti buli omu asomba abantu sombadde kuki nti poliisi eremwa okwasaganya aboono abantu ba Museveni poliisi tesobola bagamba ku lwaki Museveni yali mu buyinza yalina buli kimu era ye security ye esigala ekola nga pulezidenti bw'aba agenze ku mukolo omulala gwonna ontegedde bino babikwasaganyizza dda batabeere ku mukolo baba babasootinze tannaba kutuuka naye aba Kyagulanyi kizibu kubanga Kyagulanyi ye ababe beeraliikirira okuva kwa mukuuma bo bennyini babeera beeraliikirivu no abapoliisi beeraliikirira omuntu okuva kwa kuuma Kyagulanyi okuva ku Kyagulanyi yennyini bonna babeeraliikirira ali nabo bennyini era aba Kyagulanyi nabo beera mu beeraliikirivu bafuluma ebweru kati paniki obazibaani akwatiddwa weebale nnyo kati paniki eba ki nene bangi ababeera ku Kyagulanyi gwe boolabanga abakuumi be ng'ate balina gye balipootinga nga yabadde n'akakoofiira kati omwana ayinza okujja ng'ali planted ng'alina n'akakoofiira n'akuba omuntu ekikonde mu maaso abanupu bafujjo ekamera n'ekwata kati awo ne bayolerawo abalala nga 10 ate gamba ne poliisi yennyini eba n'abakamera mu kamera exactly nti kati oyo ati omulaba kubanga baategeera Bobi Wine abakubirawa mu kamera Bobi Wine ali bwati kubanze njogera ku Bobi Wine kati sogera ku Kyagulanyi Bobi Wine omutuufu amanyire baba pulesinga kamera okyegedde Kyagulanyi kyatamanyi ne Bobi Wine amanyire baba pulesinga kamera amanyi bwe bateeka kamera awantu neeraga ekyo kyennyini kyayagala okukola ki kyayagala okulaga ensi ontegedde kati ate nga kati bo kyobola nabo batandika okukola kyogamba wait a minute tumuyingidde mu kamera z'abali zibeera opposite
Ochegedde. Zo zinakunoonya. Zo zitunuulira kubanga kamera ya Kyagulanyi ya Bobi Wine eraba bakwata. Teraba gwe bakutte akoze eki. Ochegedde. Kati poliisi yali ekiraakinga. Kali nereeta eyayo nga yeeraba kyokoze. Ate teraba bye bakwata. Mubiwulira nkeera nti 2 Matatu bakwata. Nga Kituma Lushoke ayogerako eri amawulire. 2 bakwatiddwa bamenya amateeka g'oku nguudo. Kati mu biseera bya campaign poliisi ekusaasira busaasizi. Teri atamenya amateeka ga luguudo. Bonna si government. Kubanga mu kiseera kya campaign ffe mu zino ensi ezaffe ezikula tosobola kwewala muntu kulinnya ku mmotoka waggulu. Tosobola. Kyokka ate nga mu bulamu obwa bulijjo tosobola kulinnya mu mmotoka. Kuba n'okuyisa bw'obuyisa omutwe bw'oti n'onoonya akalulu bw'oti ng'ogenda kusibula ku bantu. Nalyo tteeka lya ku nguudo oba olimenye. Kitegeeza nti ebitongole ebikuumaddembe mu kalulu bateekeddwako okuwaako amateeka ge bamenya. Ne Museveni ye kyakola ekyo kiri mu mateeka kubanga ye pulezidenti wa ggwanga era yatambula ne sipiika ye ne gundi alina ne pick up eri national kwakolera sipiiki. Kakati gwe togirina. Nani kati gwe balina kuyisa mu mbeera eno erina okubaawo eyabulijjo. Kati gwe baagala obeere mu mmotoka munda otuuke gy'obadde okola ki ng'olinga agenda ku lumbe olyoke ogenda oveeyo mulaale. Ekitali kyangu. Kakati yo poliisi eva ekusaasira busaasizi esobola okukwa. In fact poliisi esobola okukwala nga kava ewaka. Ntegedde. Kakati awe tuli nti ebyobufuzi ekyamazima tukkirize. Ebyobufuzi bino ebyebibiina ebingi twabigenda mu mangu. Luli nali ndaba Chief Justice, former Chief Justice ng'ayogera ebigambo awo ng'agezaako kugamba abantu nti kuba abantu baali bagamba nti people waliwo undermining of the constitution and all those things. Nagamba nedda temusobola kukyogera ekyo kubanga waliwo provision mugundi musemateeka chapter number ng'eyogera ku ngeri gy'okwatako ki ku constitution. Naga kakati si kyangu nnyo kugamba nti Museveni ajja abusinze kubanga akozesa provisions eziriwo. Exactly. Naga nti with the experience gye tufunye ey'emyaka 3 ebimu tetwabyanticipateinga nti biribeera nga bwe bikola ki bwe biri. Tusobola okubikyusa. We twetagamu some constitutional reviews. We need that discussion to happen. But we need engeri more inclusive okusinga ba MP kubanga MP asobola okubeera compromised. Abasinga obungi. Ontegedde bulungi nnyo. MP asobola okubeera opposition oba baki. Yes, bonna bali compromised. Ndoza tutwale nti parliament system yonna eri compromised. Tosobola kunenya ya 10 kubanga eye10 ki ekigikola ey'omukaaga ye yagikola. Anti ngamba nti eye10 ebadde exposed nnyo ku ekyo. Kyeki kyekugamba nti kakati tulina okuddayo ku ground zero. Awo kitegeeza twetaaga ba Herodas. Weebale nnyo. Twetaaga baliwoko. Twetaaga ba Miriam Matembe. Bakomewo on board. Bowinyidolo. Tukole review. Tugambe bano ekyo twabala ali kifu. Kubanga jjukire no constitution yakolebwanga egoba jjajja. Jjajjange awummudde ali akakolo. Bingi nnyo byakolebwa nga binyigiriza jjajja. Myaka 7 gyaginyigiriza jjajja kuba yali mu nkagamu. Ontegedde. Gundi byonna nga binyigiriza Obote. Okyegedde. Nga ekikulu kya byonna nga tebaagala kuddamu kulaba ku Obote wano. Mu mbeera ki? Yonna. Kakati bingi nnyo bye batatunuulira. Ontegedde. Byonna bino tulina okukola. Naye bisinga byalimu naye ndowooza bano bazinga bagikolamu ennongosereza. Anti ennongosereza ziri bwe ziti. Mulimu chapter namba eyogera ku ngeri ki gy'okulongosebwamu. Kati n'ennongosereza eyo nayo n'ennongosereza nayo erina okulongosebwa. Kweyagala kuŋŋamba nti bwe baateekamu nti omukulembeze anaafugiranga ebisanja 2 kyali kikyamu? Tekyali kikyamu. Kakati olwedde palamenti y'omusanvu bwe yajja olwedde ebibiri jjajja yali amaze obifuga. Yajja Obote ng'amaze obikola ki? Obifuga. Kakati nga bagamba nti akasajja kayinza okukola ki? Okuddira awo. Constitution tugikole ki? Ne bagitega ekisanja. Ontegedde. Firimu awo n'etandika.
ne bategamu ebirala ne bategamu emyaka ne bategamu buli kimu kati buli kimu ekyawubote ne bakisoka ne bakikola ki ng'era kati bwe tukuli mu nkola ensobi ku Museveni abantu bangi balwanisa nnyo Museveni tebalowooza ku after Museveni so nga ate omugezi yenna yandibadde alowooza ku butya Uganda bwegenda okubeera without Museveni andowooza kati kyandibadde ekikulu to restore the amended clauses anti kakati you can restore naye you cannot just restore you need to study them kubanga era bw'obanga toterezezza chapter enamba ey'amendment waliwo omukisa gw'okufuna president omulala era naye n'akozesa eno yennyini n'amendinga because Museveni essaawa eno ekyo ntero kigamba ne banyiiga Museveni talina kyatakolera mu mateeka newankubadde amateeka ge mafu oba ontegeera amateeka go gennyini ge maki naye tewali kyakola nga tekiri mu mateeka kyoyogezako okujja kiringanga nti sente empuga ze yalya zaali mu mateeka kyali kikyamu nejjowero senyonyi ze yalya Karobote akantu kaakano kenjagala okubuuza okusinziira bwe ndaba President Museveni n'ebikoleddwa mu palamenti eno si mwetegefu kukola ki kuzza ssemateeka mu ngeri ennungi kati abayogera ebyo balina kutuula wa era balina kiguza n'ekirowoozo ekyo President Museveni agenda bitereeza ayagala bitereeza kyobola ali mu kugamba nti restoring the what gundi protecting the gains Museveni ayagala kukola bwati Museveni ayagala kukwata eddaala erimuyambye okulinnya waggulu gaini ngaki nga peace nayo gaini okutuulako wano nga bwe tutudde wano mukati nayo gaini ntono naye tujja appreciating aguge mazima okyegedde bulungi nnyo bwe tomanyi kyekitegeeza nti fe oyogedde ku covid wano waga wasulanga mu office okyegedde bulungi nnyo naye gwe okimanyi nti kati wasula mu office nga lwa bulwadde naye gwe omanyi kyekitegeeza okusula mu office nga tosuzeeyo kubanga ki naye ng'otya amasasi agafuluma ebweru agavuga ebweru so ebimu ebitono machazi omanye ebintu kiringanga abagagga omugagga ennyo bw'agula emmotoka ng'alina emmotoka nnya kifuuka kya bulijjo naye nga waliwo ali mu kusonda sente aguleyo ka Mark X akasooka mu bulamu bwe so ogambye ni Museveni aleka okuba nga Museveni mwetegefu okuzza kyobera agamba protecting the gains Museveni agala kutema ddaala limuninyisiza waggulu tayagala muntu mulala alina kulirinnyako omusajja yakikola abalinga bamuyita J Rawlings yali mukulembeze J Rawlings wa Ghana yabakwata emyaka ebisanja bamusanvu naye bwe yali ali mu kisembayo n'atema eddala kwe yalinnyira n'agamba naye mu nsonyiwe mbafuze mu ngeri ey'ekiyaye naye ssemateeka mumutereezi palamenti naye J Rawlings teyabba bantu okimanyi nti J Rawlings until today e Ghana yazze ebintu bingi mu gundi mu order ontegedde however nti byali bitabukidde ku mulembe gwe byatabulika wali yali alina okugoba abazungu baali bafuuse ekizibu ekyamazima mu Ghana abazungu baali bafuuse ekizibu they had everything era Jerry Rawlings yabagamba nze simanyi economics naye mmanyi enjala bweruma omuntu ng'asuza enjala ontegedde ebyenfuna n'abiterereza mu eyo ango nti ekikulu kya byonna is per capita income kubanga ffe kati wano mu Uganda tutunulira nnyo GDP gross domestic product ne tulema okutunulira per capita kubanga per capita is you and me ontegedde okubeera mu ggwanga ng'ali okugagga naye nga nze ndi munaku tekikola sense ffenna tubeeremu nga tulinamu nga twesobola nga bwe nnema emwanyi zange zifuna weebale nnyo bwe nuna enkoko zange enfuna bazigwategasaliddwa weebale nnyo kakati ffe tetusobola ate si bwe kiri kati wano osobola ekintu nga okoledde gavumenti weebale nnyo wano si bwe kiri abakola bonna bakolera gavumenti okimanyi nti wano osobola kubanga okwata emmotoka for example ne buvuga taxi bw'okimanyi nti nno gavumenti yeefunamu sente nnyingi nnyo gwavuze taxi tofunamu naye nga yo gavumenti buli liita gy'otaddemu buli liita gy'otadde mu mmotoka omwo gavumenti egifunyeeko 1000 2,000 ontegedde buli liita y'amafuta gy'otadde buli liita ya dizero gavumenti egifunyeeko 2,000 buli service gy'ekola byonna byokozesezaawo biki abifunako kyokka ne ku northern bypass kuli gwoyita osasuleko effite kakitegeeza nti
bugenda okuziba gavumenti efunye sente nyingi okusinga ate gwe Kugwe zogenda okunyuka nazo. kumbe gwe yakedde okukola Okimandi mu Uganda mulimu ng'osobola okukwata miliyoni 10 n'ozisuubira mu kintu naye ng'amagoba genda ofunako ga mitwalo 5. boss nedda akasawo ka sukaali abantu abakola retail bakimanyi akasawo ka sukaali kagula emitwalo 16 ndowooza 14 mu something ontegere bulungi nnyo naye akasawo ako bw'okatunda mu kiro ofunako ekinene nnyo omutwalo gumu n'ekitundu kwebyo akasawo ka seminti kaliko banusu bina kaliko ebinusu bina naye nga gwe wapangisa w'okolera gwe wapangisa w'okolera gwe olina osasula amasannyalaze gwe olina oluso n'osasula gundi gwe osalako kira nti gwe gweyegayirira bambi nsaliraako gwosasula omwana aketiko kajja mu store gwosasula sikaali akumadde naye nga kaliko emitwalo egi kaliko 10 ezi 10 nusu bina nga kitegeeza nti okufuna emitwalo eno olina okutunda obusawo 100 kati oba tofunye mugagga ali mu kusetinga kalina tosobola kuzifuna zinavayo ofuna emitwalo emeka ena obuwiiki olina omukozi akola muki kalungi tukomeyo campaigns nga bwe ziri mbadde ku Kyagulanyi ng'omuntu gala nti abalala sijja kubatunda kuba sibalaba abamu bagamba babivaamu dda agundi mwali Common Man's Party mwali Munyagwa mwali naye twabadde naye wano wiiki ewedde natugamba sente zimuweddeko sente zasigaza zimutambuzako weeks naafuna kati oba yafunye naafuna kubanga namulabye ng'atambula bulungi naye abalala bo ndowooza bo babeeramu bulijjo bati twadde ku kiro ekya Kyagulanyi okumugaana okugenda mu areas ez'enjawulo ekintu ekyo kiyinza okuddamu ne kimukolera akalunga bwe kyamukolera ku luli oba abasajja bano babala bazibu bwi ebitabo byabwe empiki Bobi Wine kuno agenda kugwamu Bobi Wine nagamba kuba abantu temwagala abantu abagala ennyo Bobi Wine mbeera liikirira kuba buli lulengezaako baga andi ate banakyakola kubanga buli nsi ino bano alternative buli obakale buli electoral period eno ba eriyo government eriyo President Museveni then let be an alternative yes kati alternative eno alternative government yaffe enafuye nnyo omulundi guno ago ge mazima abantu babasinga ge batayagala kuwulira naye ndowooza ne system ebadde party ku kunafuya alternative system government mwekolere government eva enafuya nnyo alternative kubanga buli alternative lwebeera ey'amaanyi then government erina makulu eba terina makulu kuba Bobi Wine bwajja anafuya government kati government erina okulwana kunafuya ki kitegeeza system erina okubanga ekola ebintu ebinafuya government alternative government exactly era ebikoze kakati challenge gye tufunye nti bano be babikolako ate basaaze nnyo andi ojooteekawo embeera nga system ereyongere kunyiga nedda ate bw'otaterawo ddala mbeera ate kunyiga n'oviirawo ddala kati nga kino ekya campaign bw'ona ogamba nti era osimbudde ogenda Mityana nga bakutegerewa mikka tosala wano kati ng'odde Kampala nedda todda Kampala ng'obalwanyisa ng'obayitako naye oluusi ekitera okuleeta ekyo nti olumu tubala bubi Besigye senga ojjukira luli bwe yakolanga obukodyokodyo nga agenda okwogera nti bw'agamba nti agenda Mityana ate abali Mityana okyegedde kati ati oyo owa politics oyo oba politics ow'ekikulu ekyo tulina omukomyawo kubanga tulwana na muyaaye kati omuyaaye alina okubeera omuyaaye yagoba omuyaaye ontegedde kakati naye ffe tulinamu okusaaga kubaddemu kungi then ekirala okuliira mu lutalo ontegedde olutalo tululiiriddemu nnyo mubaddemu abaluliriddemu ne bana abalulira munda kati olutalo buli lwobeera ng'oli mu lutalo naye ng'ate oyagala kulya chips ne chicken n'oganda omumeketa muwogo awo oba olina okukkiriza okugwa mu ki mumbi zona abakulembera nti ab'opposition bagadde nnyo ssente gwekimanyi nti olwaleero ssente za Museveni ate ab'opposition batizya nnyo n'okusinga abali munda bawoganye ne tutafuna yadde 10 nzomu kuba atafuna yadde 10 naye nga okuba endere ontegedde kyegeza nammwe ate sisitimu yammwe ate era obuzibu bwerina nammwe ate abagikubira ekikopo ate tebaagala anti tetwagala kuba si ye tetwagala waliwo abatutya anti ekyeŋŋamba kati abatutya abo abatutya bali kumpi ne system bagikompromisinga ontegedde bulungi nnyo because system yeweeri naye yo kye bagikola bagikompromisinga
ontegedde bulungi John Obote bw'anaatuuka eri omukulembeze amagezi mangi ajja kuyiwa sente zaffe kakati bano bo ndikatulekewo bebe kuulu yabeerawo essaawa zino basajja bwe bakola bwe bati nti because yo gavumenti enoonya bunafu bwe buli bwetegera nti oyagala nnyo okulya ng'ekuwa ng'okkuta ng'otandika okwekulula otegedde bwetegera gavumenti buli lwetegeera obunafu bwe bwejja bw'oba oyagala nnyo okwewola amabanja ne banka be bakubira emasimu ontegedde kati buli lw'obanga awogana okola puroguramu eyo gye wakimbowa aba banka ne bakukubira tukyusizaamu mu sisitimu y'okusasula sente ziri ze twali twagamba kati twagala miliyoni 4 twagala miliyoni 4 buli wiiki otegedde ate kati no switching nodda ku saidi ya banka ontegedde bulungi nnyo kakati gavumenti yo bwetyo bwekola gwe mulimu gwayo anyway kampeni za myezi emeka ena zina tulina January 12 tuli mu gwa 10 kiseera tulina ogwe 10 gwonna omujjuvu tulina ogwe 10 omujjuvu ogwe 12 omujjuvu n'ekitundutundu ky'oku January n'ekitundu ekitambudde kwa ezo gye myezi ena campaign oziraba otya general ziri boring shade a picture ziri boring zinasituka busitusi naye kyonna kiva ku abantu bakooye okubeera mu kalulu nga bamanyi agenda okuwangula kati baagala byomalira bwereere otegedde kati because teri muntu atakimanyi nti Museveni yagenda okuwangula kana akalulu ne bwe batotegeera so bagamba bakooye okuwadaawadako abantu bakooye because babasibye nnyo for nothing otegedde bakusiba for no reason n'onyiiga otegedde abantu ne bafiirwa emirimu gyabwe kati abantu bategedde ate ekyo nze bujjo kyensomesa abantu bategedde nti akalulu ke tulimu kakambwemu kyetulina okukyusa kati okuddamu okukyusa kagenda kubeera do or die kano temuli do or die ng'ogirabamu anti mbadde nange nkubuuza nti temuli naawe President Museveni sofa mu weeks 2 akatambulamu wiiki emwezi tatambula because naye awulira atuuka gy'atuuka yonna tawulirayo agamba nti nno wano tulonda gundi bali mu confusion abantu bennyini because abantu be bakola akalulu abasajja bano abamutambuza ennyimba zonna ze twayimbanga ffe mu 21 twayimba kwota pini enyondo twagisobola ajalagidde agambye muwe Besigye obululu fe abatasoma amba mujje twegatte amba tuwe Besigye akalulu iyo ebyo abantu be babikola kati ebikyaliwo ani because abalina obikola President Museveni watuuka anti kati waliwo ezisinga ebibuzaabuza lali ya President Museveni yonna weebeera ye ajjanga ekyo n'ekiraka akubulire bagundi bayingira nnyo mu byobufuzi luli edda poliisi yalekanga politics n'atambula naye kati tulina abapoliisi nga bapolitician abawedde emirimu tebakyakkiriza bintu binyumisa kampeyini ffe tuli kampeyini zanyumanga nga abapoliisi bali eri kale saanyuma bw'okola ekintu kyonna oyagala kujja gavumenti amateeka gaba mangi kakubulira ekintu kimu luli ekyaleetanga akalulu okubeera nice nga already gundi etandika aliya vibe etandika aliya nga abantu bekolamu obukundi kati obukundi bwoko bwekola bwe NRM bo balina balina Museveni tova ku Museveni nene bebekolamu bwokka kati obukundi bwedda bwe twakola nga tebukyaliwo tebukyasoboka kubanga kati waliwo etteeka kankugambe waliwo etteeka mu parliament eryayita erya lye bayita is it organization not organization act lino lyokuba enkuŋŋaana eryamama Mbabazi Kasamo babana bwe musukka abana muteekeddwa otegedde okunya kati ezo organization bwe zaafa tewakyali muntu ayinza kubeera awo neyetegekera kalulu otegedde kubanga ebyo byafa byaggwawo ebyo byafa kubanga ebyo bye twasinziirangamu okugamba efe abatasoma ngeze ennyimba tuzikubira eyo omukulu agenda okujja ennyimba weeziri kale waliwo byendaba naye kale kimanyi Bobi Wine oluyimba buli luyimba olutambulira ku ye yaba yaluyimbye. Bobi Wine aluyimba luyimba lutambulira ku ye yaba yaluyimbye. Bobi Wine aluyimba luyimba lutambulira ku ye yaba yaluyimbye. Bobi Wine aluyimba luyimba lutambulira ku ye yaba yaluyimbye.
oba omuyimbi we abayimbi bwe bali abazimba anti umuliriza ennyimba zonna nkugamba ezizaamu ku Bobi Wine ensaawa eno zonna waliwo n'ekiyimba kati kye bayimba kya vibe kiri awo so Museveni agenda soma byonna bibye abiyimbira ku stage bo ne babitandika kale wawulira eno bw'ogenda ku rale kati ng'ezaamu Museveni osanga liri pazo yeeyambulira ku stage luli kati ebyo byonna tebyaliwo enkuŋŋaanya y'obululu yali ndala enteekateeka yali ndala kati enteekateeka ekyuse kati nakiri eky'obukoowu kyeggambye ekintu kino ekya pulezidenti okujja ku laale nga bano abagitegese bano abamulinaanye ne batawa abantu omukisa kwogera bizibu biri mu kitundu ekyo nga bategawo baabwe kyo kiri kitya ekyo babadde bakikola ne mu PDM fe Museveni yajja egundi abadde yajja egundi recently ng'alambula bizinesi za multimillion naye ng'ataagaba miliyoni emu ya PDM ekibuuzo kibuuzibwa miliyoni emu esimba olusuku ate lusimba okyeka kigenza kugamba nti bano era Pulezidenti Museveni olw'okuba nti bye musirikale yaba outsmartinganga ng'aba ayita abantu n'agenda n'alaba owa bulooka yagenda ku luno oluguudo wano Wakiso n'alaba owa bulooka directly n'amulaba wano on one ontegedde waliwo yali aveeyo empenja n'abako wakyama n'alaba omukazi alimu obuntu because abo be batuufu abeetaaga parish development model naye bano bategayo bifaamu byabwe ogenda n'osanga for example nze nalaba convoy gye sirabangako ng'eva ewaffe eyo empenja ekomawo e Kampala nga ndaba abasajja n'abakazi oli w'eggulu oli w'eggulu oli w'ettirinyi oli w'ewa naye owerekedde Museveni agenze eggomba kukolayo ki bubbi because bo bamanya nti President agenda wano kati tulina ekizibu mwana nti twaddira intelligence yayingiramu abantu abayaayi nti bakwatagana n'abana ababbi ne baliikinga information President alaga wano kati ne balabula bana ababbi ne bagenda bateekateeka gwosangaeyo omuntu ali eyo omwambaziza ekitishati kye n'alemu lwaki ogimwambaza ale notamuwa mukisa kwogera lwaki omwambaza tishati muleke ayogere nga ye ontegedde kyokka President Museveni talaba amatu ye Museveni azambala nnyo kikitegeeza ki nti bano bayiribi kuba bo balina bigurupu biri byekugambye ebitakyakirizibwa ate mu bano balala bigurupu byabwe birina okukolera kati silent majority enoonyeza Museveni kalulu ontegedde silent majority yerwana ne ONC sigama nti yerwana but silent majority enoonyeza Museveni kalulu ONC enoonyeza Museveni kalulu waliwo ghetto structure enoonyeza Museveni kalulu waliwo ya mama gundi enoonyeza Museveni kalulu waliwo ya secretariat enoonyeza Museveni kalulu kati bino y'abakulu kati zino group zonna tetulina mirembe giri gya kusanyukamu nti twandibadde tugamba nti kati abayimbi abanene kati nga bolaba Kenzo ali eno gundi ali eno kati ate abayimbi bonna bali compromised kati nge tebali compromised bategeera nti naawe gwe banoonyeza akalulu ogenda kulya ssente kakati nabo tebasobola kukunoonyeza akalulu ogenda olya ssente weeyagale naye ng'ate bo basigadde mukola ki kubanga kkiriza obagaana baliripazo banoonya akalulu ka Bobi Wine akalulu bageze tebakifunyeemu kati basaze teyawangula teyawangula naye alya kye